Abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Seeki President e Masaka City. Bambi likinga, commentinga, subscribinga kona ku kade omale onyige all. Obeera ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutaddeyo. Tumirako abali e Masaka, abali e Dubai, e South Africa, e Kampala. Bannange kitalo nnyo eky'omubaka Honorable Muhammad Seggirinya MP w'e Kawempe North. Kitalo nnyo Mr. Update Freedom Fighter. Bino by'obugagga byavuddeyo byalesse bye mubadde temumanyi. Naye nga teweerabira ku subscribinga, ku likinga na commentinga na ku sharinga na ku followinga The Mix Media. Omugenzi Muhammad Seggirinya Mr. Update Mr. Fighter alese eddwaliro lino nga lisangibwa Kawempe North era nga lijjanjaba abantu b'e Kawempe saako n'abo abantu abaliraanyeewo abo abavudde ewala. Ye Mr. Update eddwaliro lyalese nga lirimu ebitanda, lirimu sikaani, waliwo abakyala we bazaalira, we bakulira amannyo ng'owaayo akasente akatinitini ne kasobola okuyamba constituency ye. Ono abadde MP w'e Kawempe North ng'era ng'afuna obukadde wakati wa 45 buli mwezi nga kuliko obwa allowance, nga kuliko obu transport airtime ne bu insurance, ng'ate atula ne ku komiti y'ebya ng'ate atula ne ku komiti era nga bamuwaayo akasiimo. Ambulance nayo yagireka agiguze ng'eno ebalirwamu obukadde 680 ng'etunulanga muntu wamma ng'agidizayininga MP w'e Kawempe Muhammad Seggirinya ng'eriko n'ekifaananyi kya Principal His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'eno yakuvuga abakyala abalwadde n'abo abantu abalwadde. Ate gwe abagyetaaze byensanyusa ng'oteekamu akasente katini nnyo ne bagikuwa n'egenda n'ebeerawo nga ku bivvulu ng'ebyo. Akasente kano kayamba constituency. Abadde oba yaliko Lord Councillor wa KCCA ng'atulaawo ku KCCA ng'ali chairman LC5 Lord Councillor era akasimbi yakafuniranga ddala. Wano yasingira ennyo okufuna akasimbi saako n'okumwesiga kampuni ennene ezo ne zimuwa emirimu egy'enjawulo egy'okukulaakulanya Kawempe n'ebitundu ebirala era akasimbi yakafuniranga ddala. Ono yali nnyo munyenye oba mpagiruwaga ku social media awo era akasimbi yakafuniranga ddala awo ku YouTube channel ng'akuba zi live ku TikTok, ku Facebook ng'amanyiddwa nga Mr. Update era akasimbi yakafunanga. Yafunirangako abantu bangi nnyo abayambanga ku bantu b'e Kawempe eyo okuva eyo ebweru. Akasimbi yakafuna. Ono alese bu bizinesi obutinitini obuwererako ddala nga bwakulaakulanya abantu b'e Kawempe okuli abakyala abafumba emmere, abafumba ekirenge, ebibiina ebyo ebitinitini ebyokwekulaakulanya boda ne taxi nga bamuwaayo akasente akatinitini ne kayamba ne kadda mu constituency oba omuntu omulala n'afuna akasente kabadde kamaze okujja. Ennyumba z'abapangisa nazo abadde azirina nga zino za double room ne single room era nga akasente kavaamu buli mwezi nga talina za mulundi gumu oba ebiri nga zino ezimu yali eziwa bafaani be basulemu abantu b'e Kawempe nga tebasasula era ennyumba z'abapangisa abadde azirina saako n'ezo ez'abafaani be. Poloti abadde alina eziwerera ddala mu bitundu ebyenjawulo okuli Gayaza, Entebbe, Kawempe nga zo alinamu poloti eziwereramu ddala. E Masaka eyo nga naye alinayo, Empigi nga alinayo poloti nazo sente abadde azitaddemu. Abadde alina apartment nga namo eviiramu ddala akasimbi akawererako ddala nga mulimu ez'ababede ne bano bamuteesobola. Boda ne taxi nazo zibadde zikola ssente buli mwezi nga zino yaziwa abavubuka b'oku kitundu kye oba e Kawempe beekulaakulanye. Akasimbi nga kavaamu nga kayamba bo. Emmotoka ateereddemu ddala ssente ezo eza bizinesi okuli taxi, kanta, fuso, costa nga nazo akasimbi zikamuweera ddala. Ye omukulu Muhammad Seggirinya MP w'e Kawempe. Ennyumba nazo ateereddemu ddala ssente. Bw'olaba ezo ennyumba mwasula muganda wange etunulanga muntu ye MP ono. Emmotoka alina ezize ezimutambuza. Olaba emmotoka gy'alina alina Jaguar, azina zi TX, azina za Alphard nazo emmotoka asereddemu ddala akasente. Ettaka abadde alirina ewaabwe e Kawempe n'eyo mu kyalo ng'alinayo yiika na yiika. Abadde musajja mulimi ate ng'alima emmere eŋŋanda okuli muwogo, lumonde,
ebijanjaalo, entangawuuzi, saako n'ebintu ebirala bingi nnyo byabadde ajjamu akasimbi, ate nga mwami musajja mulimi ddala, musajja mulunzi wa nte. Ente badde ayina ezo ez'amata eziviiramu ddala akasimbi, ng'ayina embuzi nazo nga akasimbi ziviiramu ddala, ng'ente zino amata agajjamu n'agatunda saako naago ogongerako omutindo. Ye Honorable Muhammad Sseggirinya MP w'e Kawempe abadde ayina foundation ng'eno eyambako abaana ab'oku kitundu okubaweerera school fees, okubaweerayo ssente ne bayiga ebyemikono. Eno nga foundation ebadde eviiramu ddala akasimbi muganda wange ye Honorable Sseggirinya, nga mulimu abakyala abo abaluka ebibbo, abaluka ebitambaala, ababodaboda nga babodaboda ne mwekulaakulanya akasimbi ne mukagiramu ddala. Foundation eno abadde agiteramu ddala akasimbi. Ate ku bwa MP namwe abadde afuniramu ddala akasente, nga buli MP alekayo akasente singa abeera awummudde, singa abeera takomyewo, alekayo akasente. Bw'aba asobodde obutazirondoola afunayo abantu baawo aba next of king ne balondoola ssente zino ne bazifuna ne ziyambako abantu be. Ye Honorable Sseggirinya ojja okusinziira ku mukutu gwa Forbes magazine gulaga nti Honorable Sseggirinya ssente yasinga kuzijja ku road kansala, awo yakolera nnyo ssente, we yafunira emikwano mingi nnyo. Saako ne wano mu paaliyamenti akasimbi namo akafuniddemu ddala, saako n'obwo bizinesi obutinitini bw'abadde akola obuviiramu ddala akasimbi, okuli okuwa ababodaboda ne batandika okuvuga bodaboda, takisi, ebibiina by'obwegassi nga mubumwayo akasente katini n'akazza mu bantu abalala, era akasimbi namo akafuniddemu ddala. Ng'okunoonyezebwa kuno kwakolebwa omukutu gwa Forbes magazine ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa January 2025 ye Mr. Update. Oyinza okwebuuza nti yabadde abeera mu constituency ye, yabadde agikiikirira, si yabadde ebiseera ebisinga abadde mu ddwaliro awo ng'alumizibwa, naye muganda we yabaddeyo mu ddwaliro, yabadde mu constituency nga bagiddukanya, twetaagisaayo amazzi, twetaagisaayo kino n'ekino, nga ye yawandiika akasaale ne kajja ne bakola mu constituency. Era abadde alangiridde 2026 agenda komawo yeesimbewo, era akalulu abadde ajja kalya buva. Abadde musajja wa Nuupu, abadde musajja wa Nuupu. Akasimbi kabadde akayina ng'abadde agezezzaako okukateeka mu bintu ebyenjawulo. Abadde brand ambassador mulamba mu makampuni ag'enjawulo ey'ebweru. Wa brand ambassador akasimbi abadde akagiramu ddala nno, era nga akasimbi bakamuweera ddala. Bw'abadde aleeta abakazi abanoowe baani abo baseeke akasente mu constituency ye MP ono Muhammad Sseggirinya Mr. Update. Yatwagaza nnyo social media, abadde musajja ateerya ntama ng'akubuulirirawo amazima. Wabadde musajja Muyisiraamu, naye nga nnyongera okubajjukiza ng'ennaku z'omwezi 24 January King Saha agenda kubeera ku Cricket Oval ng'atukuba omuzito okuva eri yatandikira paka wano waali. Ennyimba ziri zisigino zigunda ezo zimulirwana sikyakusobola, zonna agenda kubayo ng'azitukuba. Mugendeyo tumuwagire ku Cricket Oval. Ate nga nnyongera okubajjukiza Masaka General Way nga tulina ebizimbisibwa byonna nga tusangibwa awo mutundu osobola tusanga ku 787991202. Masaka General Way buli kimu byonna ebirina. Mubeere bulungi, mweraba. Ssaabasajja Kabaka awangaale, umula mirembe. Muhammad Sseggirinya Mr. Fighter, Mr. Update.